Uncle Freeboy tukwaniriza kalese ogamba otya understood ng'obuze ganda wange mbaddemu mu kibuga mu kyalo bwentyo Kwata Esimu nga nina byenkwasaganya buli mulimu bwenkwasaganya eyo mu Arua nembako ne record label yange gye nnina. watandika record label? Yes, eyange eŋŋanze bagiyita batya? bagiyita Orindi Music eri back in the West now. Okay. So sayininzeko ku baana ngezaako okulaba nti nina ne bempushingako ne bementoringa ŋŋanze. Yes. So kyekibadde kyentwaliridde n'emirimu emirala kale. Twogere ku Kwata Esimu. Yes. Abantu beebuuza wakubayo lumu n'otuddukako? Oluyimba terwali lumu lwakuba olwaddako terwalina enough push the funding ne finance because bwe nakola breakthrough song yange waliwo lockdown bwe yabeerawo ekirabika nti tetusobola kukola ssente, tetusobola kufuna ssente, tetusobola kufundinga ate next projects. Abayimbi abamu baali frustrated nga bwe mwabiraba mu mawulire, abalala baagwa eddalu, abalala ebintu ng'ebyo. Naye neebaza Mukama nti ate nze nali mugumu nti bino byonna bwe binaggwa nina wesobola okutandikira. So kati entandikwa yeero tetuliko essaawa zino. Enkolagana yo ne Wirinwaji obudde buno eri etya? Nze ne Wini tulyoke era tubadde ku zi shows engulu eyo Arua, Bulu. So tulyoke nze ne Swangs actually. Yes. Twogere ku musango oguli mu kkooti ogenda maaso. Musango ki era mwaguggulawo mutya? Omusango ogwo gwa Callback Tunes. Ate gubaddewo Uganda gutukosezza nnyo ffe ng'abayimbi. Naye lwakuba waliwo abayimbi abali batalina bwogerero nga tebalina ddoboozi. Naye nga bwe gufuuse ensonga essaawa zino tulowooza the reason why tulina UMA oba Uganda Musician Association bye bino ebintu ebimu UMA nga association bye providing byewa abayimbi baayo abali registered under UMA. Essaawa zino ndi wano lwa UMA. Kitegeera ndi wano lwakuba abayimbi basazeewo ekintu kyange bajje bakisupportinge babeere kumunange. Kitegeera bagamba nti tosobola lwanisa bitongole ng'ebyo wekka. Kati ndowooza bwe tuba abayimbi nga twegasse ekintu kya copyright ne tuba nga tukirwanisanga ffe ffenna ndowooza wajja beerawo enkyukakyuka mu kintu nga kikiva olaba essaawa zino tuli ku paliamenti era abadde bampise nga UMA era mbeeyanza nnyo bannaayi neeyanza nnyo UMA nga association okuba nti empadde chance okuba nti omusango gwange ne paliamenti eguwulira. Wawaabira kampuni MTN nga ki ky'ojagaza basically? Sente, of course twagala sente, teri kirala kye twagala. Yabakozesa oluyimba lwammwe nga tebasabye? Baakwata oluyimba without our consent ze tebambuuzangako, tebankubirangako kasimu kyokka nga copyrights zonna ziri under me. Meaning nina copyrights ez'oluyimba olukwata essimu, nina creative rights ez'oluyimba, naye MTN simanyi bantu bye yakozesa okwata oluyimba oluteeka nga Callback Tunes. Kyekiva olaba omusango gyeguli era twaguwaabira nga gulina evidence yonna against not only MTN naye ne Airtel twagiweereza their suits. Twaziwa empapula ne tuzikuba mu court, MTN and Airtel. Bw'oba waakubalirira olowooza lukoze nga ssente mmeka ze mwagala kampuni ezo zibawe? Mbutuufu ssente ziba nnyingi lwakuba ate nze statistics ezo mba sizirina. Naye bw'otunuulira ekibalo kyennyini nga bwe kiri ziba ssente nnyingi ate n'obusente bwe twasookera ddala okusaba MTN bwali butono. Singa mu butuufu baavaayo ne bakaminga out clean ne bagamba bannaayi ze zino ze tulina katubawe zino. Naye lwakuba baasirika bo ne beefuula nga abatamanyi kye bakoze. Kyekiva olaba essaawa zino tuli wano tuli ku kya copyrights era n'omusango gwange neeyanziza nnyo okubeera nga egufrontinze nga case study oba nga example. Bo nga kampuni bo bagamba batya? Bo bagamba waliwo eyabawa oluyimba naye ani yabawa oluyimba kuba nze muyimbi. Tebakuwangako ssente tewali yadde n'ekikubi kye bampa, terina agreement gye twali tulina nabo, tetubamanyi era nabo tusuubira batumanyi naye ate beefuula nga abatatumanyi. Kuba kwewunza naye ng'ekituufu kyo bakimanyi nti Freeboy ye yawandiika oluyimba lw'Okwata Esimu, yalina copyrights ez'olwo oluyimba, nina creative rights ne Swangs ekimanyi. So kati naffe ekibuuzo ekiriwo
MTN lwaki coming out clean ne sorting ekintu kino bwe ziba sente oyagala sente nga mmeka ekyo kyoma kati essaawa zino management yekikuttemu ne oma ng'ekitongole kati essaawa zino sigenda sobola kwogera ku kya ssente because it is beyond me kuba obudde buyise ebbanga liyise ziri essente zetwasooka okwogerako ziyinza okubeera nga zakumulatinze kati because tutaddemu ssente nyinyi mu balooya tutambudde kale there's been a lot invested in this case okutuuka wano wetuli so ebyo nja birekera balooya bange bakanso bange okubanga bakiexpandinga yes abantu balugamba nti ebitongole ebyo kizibu kyakubiwangula kuba birina ssente ate abayimbi temulina ssente osuubira omusango guno okubeera omwenkanya kooti okugusala nga nenkanya yes kuba amaanyi g'abantu go gaba gasinga ensi yonna ekimanyi nti nakubola oluyimba mu lockdown saalukolamu ssente baatugalira emyaka egyo ebiri gale katugambe esatu because mwaka ogwokusatu abantu bali barecoveringa ezo ennaku esatu ezo egyo emyaka esatu abantu baali barecoveringa nga tewali ssente baatulokinga down tosobola kukwata nnyonyi mugenda kuba show walala kati gwe weebuuza omuyimbi nganze anize breakthrough ye during the lockdown kitegeera n'okuba nti ne ka little hope kembadde nina nti ezo kampuni esobola okukolagana nazo nezimpa endorsements ate nazo nezikujjako akatono koobadde oyina ka ray of hope ako ne bakakujjako so munnange kikosa saagala nkuyimbe kikoseza ddala. Okay. Bannayuganda basuubire ki from Freeboy babadde bakumiisinga ebya ddala? Njagala sooka kwebaza Abannayuganda okubeera abantu abenkanya n'okutegeera ekituufu kyeki kuba abantu si basibe oyinza okulimba omuntu omu netusobola kulimba nsi ekituufu abantu bakimanyi nti oluyimba Freeboy yalukuba lwali luyimba lunene aba downloadinga kola back tunes gye muli nkimanyi mukimanyi kyoluyimba lwakozesebwa kampuni gye bayita MTN ne Airtel yakozesa oluyimba olwo so ekituufu kyo mukimanyi Abannayuganda era mbadde mbasaba okuyimirira wamu naffe abayimbi ku nsonga ya copyrights bannange tunyigiriziddwa nnyo ebbanga ddene kesi muzze muziwulira nezimala nezibula naye egambye ku luno kirina okubeera nga kivaawo nga tuteekawo impact empya industry. Okay. Musically abantu basubireyo okukolabo n'omuyimbi omulala nga giwatwa ne wininwaji. Yes, omuziki gujja actually nina ennyimba by the way talking about projects nina ennyimba lwakuba mbadde mbuzeemu ngandi eyo manyi frustration ziba nnyingi naye nina music nina collaborations nina oluyimba ne Daddy Andre n'oluyimba ne Martha Mukisa lwenakoledda ennyimba weeziri zo ennyimba weeziri sintobaame one hit wonder naye wabeerawo obusongasonga munnanga ate music munnange ziba ssente video ziri expensive promotion are very expensive so music yetaaga ssente because it's a business at the end of the day you invest and get out of it. Okola mirimu ki emirala? Nali nkola ne organization gye bayita Defy Hate Now eri based in Germany nga I'm a peace advocate back in South Sudan naneetala enda mu South Sudan Nairobi wentyo nga nkola mu zikampu ezo naye ka contract bwe kagwa nensalawo ntandika ka record label kange era currently n'omuyimbi akola obulungi back in the West now bamwita Detox so ali eyo I'm trying to nurture him also bring him to the national scene. Oluyimba Kwata Esimu ng'oggyeko okubeera nti nno lwakutunda nnyo mu Bannayuganda naddala wano mu Central. Yes. Olina ekirala kye walufunamu? Sirina kyonna kye nalufunamu gamba oluyimba kye nalufunamu lyali linnya naye ate ebyaddako yadde n'ekikumi sifunanga yadde n'ekikumi kitegeera so oluyimba sirifunangamu yadde n'ekikumi yadde n'ettondo sirina kye nalufunamu ndi kyendi engeri bwe nalukola bwe lutyo bwe lwagenda ne lusirika kale gye luli because it's a classic abantu balunyumirwa up to now naye ate sirina yadde n'ekikumi kinali nfunye momba obamba oluyimba lungulidde emmotoka oba lungulidde ekibanja oba lunyambyeko ne lunsasulira for my academic nani oba education terwina kyonna kye lwakola lwasigala luyimba. Project eyo gyejjusa ogikola mukadde kwagikoleramu? Nejjusa nnyo naye ate mukama ayina engeri gyakola ebintu munnange oyinza n'osanga nga singa teyali lockdown singa terwali lw'amaanyi
era nebaza nnyo mukama okuba nti at least yanteekako how will I call it yanteekako feva eyo oluyimba lwahitinga ng'abantu balina time ewulira music omulungi ewulira music owa Uganda kuba kadongo kamu is authentic music sound okuleeta kadongo kamu mu eyo time tekyali kyangu because twali tusirise akadongo kamu artist baali basirise Kwata Esimu ine engeri ya propelling akadongo kamu even in the African scene kitegedde so oluyimba munnango luyisaako amaaso si kirungi bannayuganda nze kyembasaba zino kampuni tezirina kutwala kintu kyaffe nze ndi muyimbi nyimbira ggwanga seeyimbira ng'oba nfunemu oba kine ndi wano okusanyusa ggwanga kuba wa music asobola okubajja mu nnaku bateeka mu mbeera mwe gye mwaga because music heals hearts. So at this point in time, how much am I earning out of that? Okulaba nti kampuni ffe ze twesiga ne tulowooza nti zisobola otuyambako ne zituwaako kasente kati nga lockdown eyo sagifunamu suubi lyange lyaliko Airtel lyaliko ki ku MTN okulaba nti munnange they walked away with all that essaawa zino tuli ku paliamenti byetubaddeko era munnange ndi wano kwekaabira kuba mulanga ne nga artist ali under kwekubira mulanga nti bannange njagala kampani zino ziveeyo MTN zitereeza ensonga zigambe ensi ekituufu ekiruwo.